Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wetwogera kati ate nga ayongedde okuzaalira Mwami Museveni awamu n'abantu be ebizibu. Baganda bange, mikwano gyange, Mwami Museveni naye amaziga gakabiza ku bannayuganda naye agenda gakaaba. Just time mu time. Uganda yaffe egenda kununulwa, buli Munnayuganda agenda kufuna essanyu era Munnayuganda agenda kufuna ekitiibwa kyabadde ayayaanira, kyabadde ayogerako era ffenna kyetubadde nga tumusuubiramu. Pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'ali wamu ne Bannayuganda ku lw'eggwanga lyaffe era ku lwa Uganda lyaffe. Tugenda kulaba nti tukola kyonna ekisoboka tutambuze eggwanga lyaffe era eggwanga litambule nga liri kyekimu. Naye bano abanoonyereza tebagala okubba obubbi, Mukama abatutaasizza era tweyanzizza. Bye akaliro mukawulira yeffe bakawutu group passport oziraba numi akawunga nga ze baagala nga ne wemba wa keji ene nkadde tatambula eno yajjula eno mbadde nakagitambula ko besisa nga ne wemba wa keji nzira n'enkaluma naye nze ddembe ndirwanirira nali sisobola vaayo ku ntoli zaabwe nti tosala genda mu nsi bweti togenda wano nabagamba omusango gugende ku hearing mpaka we gwagezeeyo obujulizi ne bubabula ne bagugoba era mbakuba mu nsi ezina democracy ng'amateeka gakola nga sene ya Museveni mbadde ndakuba showinga kuba bampisa mu buli mbeera nakubwa Bannayuganda nakubwa zino z'empapula eno ye fomu gye najjuza ngendo kola medical check up nagikoledde mu ddwaliro erimu wano ery'ebbeeyi liri Bukoto UMC Victoria Hospital mugimanyi eri Bukoto ino ye fomu nazuuliddwa nti nakubwa ne banyonoona akawago mukalaba bakasensebudde akawago kafu era omusawo yampandiikidde ngende ndabe bamuyita obaani urinist scientist akola ku bugundi bino ebitundu ebyekyama yene ebbaluwa egenda okumulaba muganda wange yeno fomu akawago bakoonoonye mbakuba mu ggwanga eddala oba human rights ng'ekola kuba ekyankwatisa kulaga butali bumativu mbadde ndakuyiriirwa ne kati Katonda y'anaayamba kuba nze ndiwo ku bwa Katonda. Okitegedde muganda wange gwe wenna alaba vidiyo Luzira osiwe Luzira nkomawo kuba nze kyemanyisa yonna bajja kunziza lwenzira oba onzita oba okola ki gwamanyi nze ndiwo ku bwa Katonda. Kataate deputy mwasindika abasirikale basatu aba SSU ne banteeka paper spray mu maaso ne bankuba bubi nnyo nga tugezaako okusaba amazzi abamira amadagala bamire nga amazzi gabuze mwe mwennyini nga nammwe temugalina hakulira amakomera n'avaayo najja agamba ensi nti ekitongole kya wota kyabasazeeko amazzi naye nga byonna ebitongole bya gavumenti mu kuyaayaanira amazzi we mwazuula nti nze akomendinze abasibe tuzire obuugi mwankuba ne mumpisa bubyo tuuka okunjasa akawago. Abasirikale abakulira okunkuba tubamanyi era namaze ddoba wabaloya bange n'abo bekikwatako kuba tukimanyi nti gye bujja bagenda kuvunaana muntu ku muntu buli akola ekikolobero beerawo ng'okimanyi ogenda vunaanibwa gwe ne famire yo. Asooka mugume wasavingako ekitalya ne bakuza kwapa prison mugume wankuba afande mugume wa SSU Mwesige ye yabakulira gwe nakwata ennamba ye ya prison lwa nsonga Mwesige gwe we banakwatako ojja kuwaayo banno. Mwesige namba ye eri 9206 eya prison oli wa SSU afande Mwesige okolera Luzira omulala Opio mwabankuba okumpisa obubi otuuka ku kino
nti bangambye akawago kayabise. Medical check-up eno nagikoledde mu UMC Victoria Hospital eri Bukoto. Bwe bujjanjabi bwengendako mwanja saakawago. Kyemanyi sisobola kufuna bwenkanya mu ggwanga mwendi. Sobola kuweebwa yadde obujjanjabi yadde nga human rights weri bankwata siina musango. Ngera mu funding bw'omusolo gw'eggwanga. Naye mwegasse ne Museveni okugezaako okututulugunya. Ebitongole bya Uganda byonna muli under Museveni temukolera bannansi. Naye tukkiriza tulimala tufuna obwenkanya. Tugende tulonde akalulu tukakuume. Mu sipaaka zonna gavumenti eno zeetadde mu ggwanga lino omuli okwavuwaza abantu okukangakanga abantu n'okubawamba kujja vaako sipaaka egi Museveni egenda okutwala nga toweesiikidde kanyeewo egi era ngenda kulonda nkuuma akalulu kange nkuuma omukulembeze wange gwe nninamu essuubi mbunyise enjiri ya struggle n'okusomesa bannayuganda mpaka ku ssaawa esembayo mpaka nga bannayuganda tufunye eddembe lyaffe. Basebo ne bannyabo mulindirire vidiyo endala wenjita ng'ogyongerayo tofaayo ku ki ekinantuukako kubeera byempiseemu byonna tobaddeeyo Katonda yabaddewo kitegeeza akyaliwo n'okunsobozesa okuba nga nkyasobola okuyimirira n'enjogera bino ne bituuka gye muli. Tweteekateeka kulonda wedde ng'oweddemu amaanyi jangu buli sipaaka yonna bannansi gye tambula naffe tozikiza toggwamu maanyi olaba siina gye ndaga nava ebweru n'enkomawo e Uganda ekyankomyawo nga wenjogera bino mulowooza nadduka nze saamusinza adduka ebizibu byange nze siri musajja adduka bizibu byange nedda halaba vidiyo eno gyala kutegeeza sinze kika ky'omusajja adduka ebizibu byange enkula yange nze nakula sinze mwana atuma paani nti taata tuleetereyo paani maama obudda tuleetereyo paani nze tebaaliwo ku myaka 5 nali neenoonyeza paani ne mwegulira oba bampadde lulimbi nakula manye eddembe balirwanirira siridduka. Era nammwe abandaba bannastruggle bannanga abamu ababadde baagala mbeere mu makomera nfiireyo ng'ate mulaga nti tuli ku nkyukakyuka y'emu nammwe sibalinaako buzibu era ssaawa yonna nja kuddayo kubeera ebyantwazizza tebinnaggwa nze ndi mu Uganda eno struggle kiringa kiyungu waliwo abagenda ofumbiramu amakulooni ng'enjala ebaluma balye naye ffe mu struggle tufumba bijanjalo byetaaga bugumiikiriza byetaaga kusalawo njala neekunyoola naye nga naawe okakasa era naffe abafumba ebijanjalo yadde nga tubifumbira mu kusoomoozebwa mu butaba na nku mu butaba na manda mu butaba na ssente mu kutiisibwatiisibwa n'agamundu gammwe tuli bagumu nti leero lubi olw'enkya lulungi olupanka lw'amazima oba olwa justice lugenda kutambula mpola naye era lugenda tuuka gye lulaga tugenda kukyanga tufunye eddembe lyaffe kuba tukkiriza ne bagaddafi abaali balina obuyinza bonna baabubalesa tugenda kusigala nga tulwana n'abo abeetegefu okulwana. Tukimanyi nti mu struggle muno mulimu abalwanyisa ssaamu nve ku internet naye ate nze nwana Museveni ampa eddembe lyange era sijja baanukula